waliwo omusirikale wa UPDF ng'ali ku ddaala lya private akwatiddwa ku kitebe kya NUP munda. Ono amannya ge amanyiddwa nga Econ John Stephen Omoroni akwatiddwa olunaku olwaleero munda mu kitebe kya National Unity Platform. Abaana bamukubye ebyaddala bamuwadde levo era ne bamala ne bamukwasa ab'ebyokwerinda. Njagala sooka kubanga nkuwa katambi kano before nga tetunaba kubanga tugenda wala cause bino bizze byapeninga emirundi mingi. Zikiriza tusooke tulaba akatambi abaana bamuyisizaamu kaawo 1212 era ngenza okulya SG David Lewis Rubongo yanga agamba afande nti mulekerawo okubeera nga mutusindikira b'ofiisa munda wano. Era kigambibwa nti alabika yabaddewo olunaku olwajjo we wabaddeyo emikolo egyabadde gigenda maaso. Katono nnyo tusooke tulabe akatambi kano nga bamunyiga amatama nga bamukalakata afande azimbye obummonde Unajina muji tubichemu wale leta tuje mu video afande please stop sending people to come in Uganda. Don't send your colleagues inside here, you know. Okay, oyingira muno ulya koma yo kuyingira muno kuyingira muno ko ulite nga bakikwatije muno kakati kano kangenda kwogera ka abamanyi omupiira football. Omanyi gye bayita ennyumba kati afande bamukubye ennyumba afande bamutadde mu ssanko ne bamukuba empi. Omanyi omupiira nga mugujano muguza afande babadde bamukuba nnyumba yennyini onakuba nono nakuba naweereza kwono nono nakuba afande bamukubye ennyumba. Tebibadde mbu nkube ntiisa simanyi ate afande wa poliisi nzikiriza akakuwe katono nzije tugende maaso. Tonyigira kankadde mu nzani atanyumirwa shabayinza okuteeka mu nnyumba ne bakuba kasubi na bulagala nga siseka nabaaki muji tubichemu wale leta tuje mu video kati mumbulire olwo oluyirwe bayita ki? Unajina muji tubichemu wale leta tuje mu video olwo mumbulire baluyita ki? Ofiisa agenda kuddayo agewe bali abaana ba NUP tebakuba badisipulininga agenda mubuuza ofiisa mu vita bakututte wekobadde Kongo oba nnumba ze zakulumye ogudde mu kalalankoma kiki ekikutuuseeko ofiisa akuba takyasobola nakwogera kalalankoma nga kabalankoma ofiisa afande please stop sending people to come in Uganda. Don't send your colleagues inside here, you know. Okay, oyingira muno ulya koma yo kuyingira muno nga bakikwatije muno unajina muji tubichemu wale kakati okugyako ng'ofiisa oyina ekizibu tukkirize abaana wabalabye jjo nga banyumye bonna banyiridde bayimiridde wali bateredde
kati nga gwokera ku makya ng'olumbaga amagye g'olengerera ddala ng'abaana bayimiridde banyumye omukulembeze ali mu nnyiriri alambula abaana nga gwokera ku makya ngo yakubakuba bajja kubakuba mbagambe kati bajja kubasekula ebyaddala. So njagala kubeera nga nkutegeeza mukwano gwange mpuliriza olunaku lwabadde lwajjo birthday yabadde ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebyo mbadde mbibagambye wakati ng'omukulembeze atunuulidde ennyiriri n'amagye ge kati ng'oveeri Mr. President sir ng'oveeri mbugweze kubega bajja kubakuba ate wano wetulaga tugenda kufa wano wetulaga omukulu Lord Mayor tugenda kufa ebyaddala bagenda kubakuba. So embeera bwetyo bwebadde mukwano gwange, omukulu akwatiddwa amannya ge abadde ayitibwa njagala kubeera nga mukuwa embeera eno sigwe mulundi ogusoose okubeera ng'ebeerawo sigwe mulundi ogusookedde ddala okubeera ng'ebeerawo naddala wano ku kitebe ekya NUP emirundi mingi abantu bazze balabibwako. Ono abadde amanyiddwa nga oba amannya ge Econ John Stephen Amoron era nga ali ku ddaala lya private akwatiddwa munda mu kitebe kya NUP Kavule. Ono akakasizza nga bw'ali omujaasi wa UPDF era aweereddwa poliisi. Ono kati awezezza omuwendo gw'abantu 3 abaakakwatibwa munda mu kitebe. Okitegedde? Awezezza omuwendo gw'abajaasi oba gw'abasirikale 3 nga bw'otunulira ku screen ampuliriza eyo ye namba ye y'amagye era ye ID egyakozesa mu magye aga UPDF. So nsobodde okuba nga ngikuteerawo awo osobole okubeera ng'ogiraba. Omulundi ogwasooka twali Kavule, I think twali Kavule era omusirikale n'akwatibwa munda. So naye ono ekituufu kiri nti discipline ba mu disciplininze bulungi nnyo era kabalankoma kalalankoma kati yamuyita kabalankoma. Aliwo akantu ka muzeeyani kalali amugamba abantu bababuulidde nti n'ogenda kuwakula njuki tewategedde nti enjuki ziruma. Akati omukulu oba amanyi training yakwevulunga mu ttaka eno byaddala abaana abakuba. So mbadde nkunnyonnyola nti awezezza omuwendo gw'abasirikale 3 abazze nga balumba ekitebe kya NUP butereevu nga baagala okubaako oba oliawo bye baketta ne bye bajjayo. So akwatiddwa mukwano gwa mulabe officer on duty kakati bwe bampeka ekaaye officer agenda kuddayo agambe banno achachacha bali bakuba abayaye bakuba bantadde mu nnyumba ne wankuba chachacha. Anyway, geego saagadde kubeera nga mbalwisaawo naddala ku nsonga eno ampuliriza wabula ebigambo bya SG David Lewis Rubongoya bibadde clear. Agambye afande oba ofiisi ono ow'amagye amugamba mulekeraawo okubeera nga mutusindikira abantu. Katono nnyo ebigambo bya SG tubiwulireko. All right. Afande, please stop saying please stop sending people to come into our house. Don't send your colleagues here. Bagamba officer Ogwanga ndowooza yabadde akulembedde operation eyo akube basindise okunona munnaabwe nti mutuyambe temuddamu kubeera nga musindika abasirikale okutubega oba okubasindika munda muno. Era ne bagamba nti mutuwe ku space. Abaana bwe bakwatibwa bayisibwa bubi ebyaddala. Kakati we banaakufuna mu gaapu zaabwe bajja kukukuba. Tata yangamba nja kukukuba. Kakati bajja kukukuba. Bofisa abalala baba bakusindika suubirwa Ogwanga tebamufudde chapati wankakofu wakafuuka kapaani. Kale generational leader
nkaddemu omulundi gumu wali yaŋŋambayo so embeera bwetyo ago ge magye mbadde mbannyonnyola mu video gye ngenda okuleeta lwakuba nti enezenga breaking news mbagambye nti mulabika ekigambo foot soldier mukyogera bwogezi temukimanyi. Foot soldier kitegeeza magye ag'oku ttaka. Eri ewammwe ffeno tuwakiza mu foot soldier, kati eri ewammwe gaba magye ag'oku ttaka infantry. Kakati baabo jo bakamala okukola assignment lunaku lwaggulu ne bagamba president ffe tukwagala odduka emisinde ebitomera leka bitomere ffe. Abaana bakamala okukola ogamba mukama waabwe ate nga mubasindikamu mudu bajja kubakuba. Nziramu bategeeza wano wetulaga bagenda kubakuba. Mukulu omulaba ala rasta ayina engeri gyawooma wano boy ddayo emabega kano nkazayo n'okulumya bateesi si mu bubi kati waliwo abanyiiga eyo lwaki olemedde ku ekyo ekifaananyi nawe kola eyiyo bakikkube bwe batyo. Oyo kakati chairman Nyanzi omulaba kati kikyo ekifaananyi First Lady President ensonga masavu abaana bateeredde enkofiira red barrets waggulu overall mwe muli organized baana mwe mufune obuyinza tweyagale tutandike ne uniform eyesaana kukyusa. Uniform ziri ez'amadowadowa ezitiisa abantu zisaana kukyusa. Ate nawulidde ng'omukulembeze akikoonako yagambye mpola tujja genda tukyusa zifuuke bwe ziti zivuuke bwe paka mukitegedde. So kale byebyo omusirikale akiguddeko bamutadde mu nnyumba ne batandika okubanga bamukuba mpeereza bamukuba ennyumba wallahi bilahi talahi kano kampomedde saagala mbalimbe lwaki sibateera mukama katonda bankumira bampere bemusinga okubanga mwagala. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa yaliwa Sheikh Ashraf. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba y'essimu 7 7 11 asobola okubeera nga akutaasa mu bizibu ebikusumba talina bizibu tokuba